byatandika ng'ebisaagirira newe njogerera kati mutaayi ng'ontegedde agatawulira vumbe byafuuse namulanda ng'amabeere g'embwa era gye binaggwera nze naawe nze omwana soda kalira nkutuuseko emboozi gy'otagenda kusanga walala following a subscribing tunyumirwa ekintu Mathias Mpuuga Nsamba ngono mbaka wa parliament owa constituency manyikiddwa Nnyendo Mukungwe ng'esangibwa mu bbendobendo ly'e Masaka ku kadi ya National Unity Platform oba NUP wenjogerera kaakano nga n'okubeera kaminsona wa parliament biri mu lusuubo era ekibiina kya NUP ebbaluwa yateekeddwako omukono obudde bunaakola nga pulezidenti w'ekibiina ekyo omukyala amanyikiddwa nga Dr. Zedriga ekakasanga aba NUP bwe balonze omubaka wa parliament owa Mityana municipal omukulu amanyikiddwa nga Francis Zaake Butebi addemu akakalabye mu kifo kye anti ojjukira lwatu parliament y'eggwanga lya Uganda nga tennavaayo gamba nti omukulu yali asiiwuse empisa ekifo ekyo yali akikakkalabizaamu wabula oluvannyuma ennyo ne bamussa ku bbali ne bamusikisa omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga era abawagizi ba Mpuuga kino bakiyita jjoogo oba okugezaako okwambula omukulu amadaala anti ye yali akulira oludda oluwabula gavumenti almost okutwala emyaka 2 beddu naye okukakkana nga bamutadde ku kaminsona wa parliament omugenzi Katolubwama waliwo ekintu kye yayogera emabegakawo bannamawulire bwe baamubuuza oba kituufu omukulu Pastor Bugingo yali akoze okwanjula ewa Susan Makula n'abagamba nedda twali tugenze just kubalabako bulabi n'afundikira ng'agamba nti omuyaaye tava mu muyaaye munne simanyi enjogera eno gwampuliriza oba osobola ogiteekawo ne kaakano kuba omukulu speaker wa parliament w'eggwanga lya Uganda amanyikiddwa nga Honorable Anita Amonge yavuddeyo n'ategeeza parliament nti tiyetagenda tambuliza parliament ku luvuuvuumo era n'atugamba nti ebyo bye bagamba Mpuuga yafuna akasente miliyoni 5 tabimanyiiko era byanjwanjwa era biri mu ŋŋambo ye tabikakasa kyokka gye buvuddeko ku lukalala lwe baatulaga olwagabana ssente ezo yaliko kakiiko ako era ye yali akakulira era ne ssente ezisukka mu kawumbi kamu mu miliyoni 7 ez'omuwi w'omusolo ezaagabanyizibwa ku budde obwo kigambibwa nti naye alabika yakuuliitako n'eddene naye obudde bunene ategeeza nti ebyo byanjwanjwa era talirwedde bigenderako ensonga za Mathias Mpuuga ez'okubuuka n'omutitimbe gw'ensimbi nga zaakatandika okuyugumya amayengo g'eggwanga lya Uganda omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ateeka ekiwandiiko vookwaya kye yateeka ku mukutu gwe ogwa Facebook n'emikutu gye emirala n'ategeeza nti nga bakatandika okuwulira oluvuuvuumo nti mukulu Mathias Mpuuga yabuuse n'eddene erisukka mu bukadde 5 baamuyita mu miitingi za mirundi omwali bakulembeze banne abalala ab'omu kibiina kya NUP nga bagezaako okumubuuza oba bye bawulira mu lugambo bituufu wabula omukulu yali abalaba kyamuli ng'owendali eyeetegereza ekidoli Kyagulanyi yatutegeeza nti baali bamuwadde option 2 nga bamugamba ssente ezo zizzeeyo ate oveeyo weetondere bannayuganda owummule n'ekifo ky'osaavinga Mpuuga yagamba ntayi wabula oluvannyuma nnyo Mpuuga kennyini yavaayo n'ayogera ng'ali ku CBS Fama Radio ya Buganda Emmengo n'ategeeza nti ye ssente tannaba zifuna era n'agamba bw'aba azifunye si musango kuba tekyandibadde kya mpisa oba tekyandibadde kya butegeevu omuntu abadde asaavinga ekitiibwa ekinene nnyo mu parliament y'eggwanga lya Uganda akiveeko ate atandika okulinnya bodaboda ng'omuntu wa bulijjo saakasente ako we kaba kazze kamuyambako okweteekerateekera obulamu obujja mu kitiibwa ku kiwandiiko kw'ennaku bye ebirozo ekyafulumye ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwamugula nsigo omwaka 2024 nga kiteekeddwako omukono omukyala amanyikiddwa nga Dr. Rina Zedriga Walu ng'ono yakola nga President wa National Unity Platform yategeezezza nti Bwana Mpuuga yalemereddwa okutegeeza akakiiko amazima ag'enkomeredde era n'alema okubannyonnyola kyekituufu ekiri emabega w'omutitimbe guno ogumugambibwa okusaba kwa NUP okutwalayo Honorable Francis Zaake Butebi omubaka wa Mityana municipal okuba kaminsona wa parliament mateeka kulina okukkirizibwa kubanga oluvannyuma lw'okugenda mu kooti nga bawakanya ekyokumujja mu parliament omwaka gwa 2022 omwezi ogwamugula nsigo oba March kooti
yavaayo n'ekakasa n'egamba nti Honorable Francis Zaake yaggyibwa mu Paaliyamenti mu bumenyi bw'amateeka era yasabibwa addizibwe ekifo kye eky'obwa kaminsona, wabula Paaliyamenti ng'eyita mu Attorney General waayo yavaayo n'ewandiika ebbaluwa luva okwaya oba omuzungu kyayita appeal ng'egezaako tegeeza kkooti nti ebyali bivudde mu kusala byali si by'amazima nga baagala omusango gwa Zaake guddemu okutunulibwamu. Newe twogerera kaakano tulinda results ez'enkomerero. Ensonga zino bannayuganda abasinga bazimanya luvannyuma nnyo, naye oluvuvumo lwali lwatandika dda okutambula mu Paaliyamenti yattu eyo Uganda munda, era bwagenda okubimanya oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyateekebwa ku mutimbagano nga kigezaako okwekalakaasa olw'okwonoona essente z'omuwi w'omusolo nga kyateekebwayo omukulu ono Doni Dr. Spire Ssentongo owa Makerere University ng'agezaako okwekalakaasa olwa ssente z'omuwi w'omusolo ezaali zitandise okujaajaamizibwa ng'ate mu ggwanga lyattu Uganda tulina ebizibu nkuyanja ebyetaaga obuyambi. Ekyasinga omukwasa ennaku oba ennyiike mu mutima gwe kwe kugamba nti abantu abandibadde ku ludda oluwabula gavumenti mwe muli omu ku bo eyali akuulise n'eddene oba erisinga okuba ery'amaanyi. Bobi Wine yawa mukulu Mpuuga amagezi n'amugamba mutaayi wandivuddeyo ne weetondera eggwanga n'ozaayo akasimbi butereevu n'olekulira n'ekifo ky'obwa kaminsona, oba olyawo eggwanga lyandimulamuza ekisa mu nkola ya akuba owuwe akuba awumbirira. Wabula Mathias Mpuuga yaguguba yakaluba ebbango n'agamba kikafuuwe ntayi akasente sinnaba kukafuna era sirirwedde kulekulira era sirirwedde kukwetonda era mu mbeera eyo yennyini ey'okuguguba byenkugambye olwaleero n'ebirala nkumu ebikyajja n'ebirala bingi ebibaddewo yensonga lwaki bizze eryo obulamu bwa Honorable Mathias Mpuuga. Omukulu Francis Zaake Butebi yatandise dda okujaguza okukiraakimezezza okwenjala anti saawa yonna yandiddayo ku foolye munywanyi nze omwana soda ngenda kusaba following ensonga nnyingi nkyaleeta wano we wali waaka. Bw'oba olina omuntu ogw'oyagala tunoonyerezeeko muteeke mu comment section oba ompite ku namba yange eya WhatsApp 0755 8 3600 ngenda mukolerako research mukuleetere. Namwe abalina bizinesi ez'enjawulo abaagala okulanga mukube ku namba zaffe ez'essimu tukikoleko. Nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu olw'omukaaga lwennyini luno olujja ye birthday party yange kennyini nze Kabwejjumbira egenda kubeera ku Namuŋŋoona Kigobe Primary School. Lino lisangibwa Lugala. Mutaayi nkusabye ojje obeerewo. Mukama Katonda omulungi kwolwo akunkuumire era akuntambulize bulungi ku lwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.